bigenda bityo tuli bulungi munnayeffe mutu mukama atukuumye kimu kitamu tukiremu bwengagwe omwaka guno 2024 biki bye mutunuulidde naddala nga tubesingidde ku kyawano 2024 I should say that omwaka oguwedde tubadde tuli mu kusika tubadde tuli mu kulwana 2024 omwaka gwa makungula the battle is over copyright yaffe tugenda gifuna yatutuuza wano okufiirawo n'okulwana okulaba bino byonna bibadde biriwo mu last year so our copyright we are going to receive it this year ekyo kyetubelievinga omuyimbi abeereko n'essanyu muyogera nti nno copyright kyekimu ku kyabatuuza wano kyogamba omulamu omukulu ogukuŋŋaanyisa bano abayimbi copyright omulamu omukulu ogwatukuŋŋaanya number 1 copyright for example kiringa nga bw'onoolaba nti omulamu omukulu ogukuŋŋaanyizza omuntu aba afudde kuba kuziika ekyokubiri ekiddako kuba kuteekako musika okiraba kakati ekyomusika kijja luvannyuma naye ngaomulamu omukulu gubadde kuki gubadde kuziika for example kati omulamu omukulu oŋŋaanira wamu kulwanira copyright era tugenda lwaki abasinga tebakikiririzaamu ekyo balowooza nti omulamu omukulu gwakasente abasinga tebakikkiririzaamu abalowooza nti omulamu ogwatukuŋŋaanya gwa ssente kubanga bye bazzenga bakola abantu bazzenga bakola mubimanyi mubadde nga mubiripootinga waliwo obukuukulu obubadde nga bubeerawo nga bba ekigendererwa kyaffe kya ssente kukuŋŋaana kufuna ssente kukuŋŋaana kufuna ssente ffe ekigendererwa kyaffe namba 1 twali kulwanirira copyright omulamwa namba 2 mu future kama waba tuyambe gavumenti netuyamba netuteeramu akantu mu ssako okulaba nga omuyimbi asobola okwekulaakulana naye that number 1 reason is copyright. Okay, azifuna mwaka guno asubire mu bbanga ati kubera n'omwaka guno era sinene hope ne progress weebiri omuntu waba asubira mwaka guno era mwaka guno era tujja bayita ekimu kyonna kyonna kinabanga kiwedde but very soon omwaka guno nga tegunnaba kuggwawo. Okay, gwengagwa omuntu nga tuvuddeko ku kino ekya federation gwengagwa omuntu bwe tuddako ku kyabayimbi abalala abakkiriziganya nammwe n'abatakkiriziganya nammwe tulaba obucupa omuze gw'obucupa gukomyewo mu ggwanga oyinza kyogerako otya ekyo nkyogerako its politics the moment omulimu gwaffe kasita gwayingiramu politics kasita music yayingiramu politics ekwonoonekakoola kasita omulimu kubanga music shouldn't be political. Music alina kubeera nga kusomesa kunyumirwa ndongo happiness kyova olaba abayimbi basawo they are doctors owulira oluyimba omuntu ng'ayimba oluyimba n'owona nodda engulu so omulimu gwa music tegulina kuyingira mu politics kasita guyingira mu politics awo kiba kiwedde weewaawo politics can come in nga nyimbi oluyimba olw'embeera y'abantu ng'olwa abantu tebali bulungi abantu si basanyufu oba abantu balina bwe banyigirizibwa that is different than using it as a tool, as a political gun. So once our music turned into a political gun kino mugenda kirwanyisa mutya kubanga tulaba mwagezaako okulwanyisa ekintu kya tribalism twakiraba ku rage ne azawi ne mukirwanyisa era ne mubaddiŋŋanya ne mubatebagana kino kyo mugenda kimalawo kino kyo tugenda kimalawo nga tukuba ndongo era tugenda kusigala nga tuyimba kiraba era nga bw'oleese ekintu ekyali kize ekya tribalism kasita tribalism ayingira mu ndongo ng'olwefudde ogenda okulaba nga twekutuddemu ebintu nti bali bakoma lwera bano bakuba Kampala kati ne politics bwekiri abo bawagira gundi bano bawagira gundi kasita biyingiramu ebyo endongo efa era kyetugenda okulwanyisa ekintu ekyo kitugenda sigala nga tukuba ndongo kubanga oluyimba olulungi music omulungi talimba si kyo music omulungi talimba endongo ennungi terimba tugenda kusigala nga tukuba ndongo abantu atuna situbajja kukakasa ababa bayingiza mu politics nti munnange abantu bayimba tebali mu byabufuzi okkiriziganya n'ekyomuyimbi okuva ku stage n'alumba mu audience n'alumba oyo gwasuubira nti yamukubya akacupa nga bwe twalabye omukulu omu bwe yakikoze waliwo yalumbye omuntu amukubya akacupa yesebo mwanemugende waliwo yalumbye omukulu ali enskini yasindisa egganga ye nekkirira mu audience waliwo yakubya akacupa bamukubya akacupa egganga ye nekkirirayo nekuba abantu bakubiramu n'alumanya ne saalumanya era abasinga bali kubita bambi sosole nga mulabye bwe bakubye sosole bambi mbadde sikimanyi naye munnange mpulira bakanyuga obucupa mpulira baba bangi sikiwa nti oba osobola okubakubya omu abakubya akaki naye nze nandigambye nti tusonyiwagane tukakkane
tubeere muntu omu kubanga endongo bweyingiramu ebikonde okulwana n'okwewala ate nyuma naye tutambuze butambuza ndongo ebyobucupa tubireke n'okulwatuleke amabanja gatuuseewa twalabye minisita agamba wano wabangi baba banja emmere gye mulya ebisulo bye musulamu amabanja bababanja wano wemusula mulya mwebaka minisita olugina yavudde nekyogerako nti mwetaaga ssente mwaka kimanye ntubadde tusula tulya bulijjo bukyanga tutandika kukuŋŋaana mwaka mulamba tubadde nga tulya bakimanyi so si kyangu ate si kyakwekanga bakimanyi era ebakituteekamu nga bo balina okusasula bakimanyi still kwekyo waliwo ekigambibwa nti nawe embeera okugerezebwa ne gavumenti bakubira ekifo kino mbeere nga mukikoleramu ekyo tekiriwo gavumenti erina wantu walala weerina okukola ki weerina okufunira abayimbi a place where to be the center of music wano twakuŋŋaanirawo obukuŋŋaanizi